tukole omulimu gwaffe semalemu ogunaawa abaana baffe n'abazzukulu okwesiima mu nsi yaffe Buganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale nga ne muganda wange Buganda Tebwasabwa yazze dda wano naye ng'omulamwa gubadde mungi, gubaddemu ebibiina nga tulina okubisoma tubiteeke wali n'ebigendererwa byabyo. N'abateesa mwenna tujja bawuliriza nga Buganda Tebwasabwa aguddewo essimu ne Skype n'empuliziganya zonna. Sebo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale akazindalo kako. Awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bannaffe nno abalungi abatuwuliriza ne yonna gye musinzira okutuwuliriza, mu kulamusa kw'abajjajjaffe kugamba nti eradde mirembe, ne tubebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Ne kaakano tubagalidde ekyokulwanyisa ekyakazindaalo tujje okutaasa nyaffe Buganda mu nvuba mweri. Tuweereza nga tusinzira wano mu kibuga Ilford nga kino kisangibwa mu Bungereza. Mu studio yammwe ngabo ya Buganda, omulamwa gugambye nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Njogera ebigambo bino nga n'empuliziganya zaffe zonna nzigule. Skype yaffe eri ngabo ya Buganda, bw'okiteekamu nga owulugumya. Ate essimu yaffe bw'obanga okuba okusinziira wabweru w'ensi, okuva wabweru w'ensi eno, eri nti noti 4 2 noti 8 9 7 2 Email yaffe eri ngabo ya Buganda @gmail.com. N'okubadde nga tubategeeza nti bwe tuba nga tuweereza nga kakano obuliwo tusobola kugiggulawo, naye nga tuba tugiggulawo oluvannyuma lwa programu ne bwebanga tenatandika, ne tusobola okusoma ebirowoozo byammwe, okuwabula amagezi, okuteesa n'ebigenda mu maaso byonna nga bwe muba mubituweereza, era nga tubeebaza okubeera abawagizi mu luuyi olwo. Ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Twogera ku nawookeera w'endwadde. Endwadde namutta. Endwadde kasaanyaawo bantu b'omu Uganda. Katukitwale bwe tutyo nti ebibiina by'obufuzi tebiviiriddeeko Baganda bokka kukkirira kaganga, naye n'abo abeeyita bannayuganda abalala nga mu mambuka, mu bukiikaddyo ne mu bukiikakkono. Abantu bafudde, naye ng'ekibasse oba ekibassa nga biva ku bibiina by'obufuzi bino. Ng'oggyeko okuba nti nno muziro oba biwakanya enkola ya Buganda, naye ate era ne mawanga amalala nagwo era muziro, kubanga era biwakanya ensengeka y'ebusoga ng'ekyo bakimwawulirako nti kibayitanga foba, simanya force obote baaka, ekyali kitandikidde mu busoga, era abasoga bangi nabo ne bafa
mu nfa ey'ekyoyonoonero. Singa olutalo telwagenda Luweero, balina entegeka nti bwe lugaana e Buganda ng'enkole bulumaze okugaana tuliyingiza obusoga. Ebibiina mukana wange abibasomedde nga bikunukkiriza mu 38 ebibiina by'obufuzi, naye nga ebisinga obungi oba twandigambye byonna nga amakanda oba ebitebe byabyo ebikulu biri mu Buganda. Otumala okuwuliza ebigambo ebyo, awo n'oteekawo akabuuza, lwaki ebitebe byabyo ebikulu oba amakanda byonna byonna bigasimba mu Buganda? Bwe tuvuddeyo eyo ne tutunuulira ate ebibiina ebirwanyi, ebibiina byo ebigambye nti ku luuyi lwabyo byo bigenda kwesigamira ku kukekeza nnyago, ku kukasuka nkonyogo, kulwanyisa lyanyi lya mmundu, okuggyako omulabe nga n'omulabe yennyini bw'alyewaana nti yayingirawo na lyanyi lya mmundu. Tulidde ebibiina nga ADF, Uganda to the Rescue, UDFED, UDFU, UDU, tunamenya ki tunaleka ki? Ate nga n'ebibiina byennyini ebimuwulira nti ebiri e Congo nabyo ate era birinako akakwate ne ku bya Uganda oba ne ku Uganda. Abalungi abatuuliriza, omulamwa gwe twogerako kaakano gutambulizaako ebirowoozo guli nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda biki ebivuddemu, biki ebivudde mu bibiina by'obufuzi bino? Lwaki kale nga tugamba ebyasooka lwaki byajja? Oba kale nga bwe biweze enkumuliitu bwe bityo lwaki bitandikawo? Lwaki weebiri? Ababitandikawo batwambika olwambiko mu bulago, ababisooka biyingiramu olw'omulugube bo ne babifunamu, ne kirowoozesa n'abalala nti nabo bwe banaabitandikawo bano banaabiyingiramu nabo bajja kubifunamu. Eyo nayo nsonga n'ebeera awo nga nayo ebyagazisa abo ababiyingiramu. Ye bajjajjaffe baasobya okuyingira ebibiina by'obufuzi mu butamanya ne mu bugenderevu, era ebyabalwanyisa entalo enfu. Naye twebuuza bitutuusizaawa?
bwe tumaze okutunuulira ebibiina by'obufuzi ne tutunuulira ebibiina ebirwanyi, mu mulamwa gwa leero tutunuulidde ne ku bibiina oba amaleediyo agagunjibiddwawo nga amaleediyo agamu nga ga intaneti kumpi nga gawera wano okusuuka 15 naye nga gonna agali ku intaneti